Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero ebadde Easter Sunday, lubadde lunaku lukulu era kansuubire muluyisemu bulungi nnyo. Njagadde mbalaga ebyo bye nkozesezza mu nva ez'enjawulo nga ne Christmas nina bye nabalaga, ne leero njagadde mbeere nga mbibalaga by'osobola okuteeka mu nva ezo naddala ku nnaku enkulu nga zino. Kinjala kusooka okubabuulira nfumbye ekigere ekya boyire, ekigere ky'ente, naye vidiyo eyo ngenda kubeera nga ngiteekayo obanga ngitaddeyo ku channel yaffe eyo endala eyitibwa LN256. Vidiyo eyo ngenda kuba ngiteekayo bulungi nnyo, mugenda kuba mugiraba mugikebere mulabe engeri gy'osobola okufumbamu ekigere naddala ekigere ky'ente nga kya boyiro ate nga kiwoomu bulungi nnyo. Ekirala kedo oyo mukulu nnyo ku nnaku nga zino enkulu, kikulu nnyo ofune ku ebyo ebigenda okugonza olubuto olw'okubajjukira tulya nnyo ebintu bingi ku nnaku enkulu, kati osaanidde onoonyeeyo ekyo ekigenda okugonza emmere eyo ebeere ng'efuluma mangu mu lubuto. Osobola okufuna amenvu bwe gaba gabuze, funa kedo njagadde mbeere nga mubalaga. Ku lunaku olukulu lwonna tulya ebintu bingi eby'enjawulo, beera ng'ogula ekyo ekigenda okugonza olubuto emmere yeebeere ng'efuluma mangu mu lubuto. N'olwekyo funa kedo ng'oyo, beera ng'omusalira ku baana, nammwe abakulu mbeere nga mumulyako mumuliire ku mmere, kijja kuba kirungi nnyo. Kwegamba bino ebicaafu by'otadde mu lubuto bifulume mangu, kijja kuba kikuyamba. N'olwekyo kedo oyo mulungi nnyo, beera ng'omufuna. Kati be tutadde byenfumbisizza olwaleero bye njagadde okubeera nga mbalaga. Okusookera ddala nkozesezza omudalasini nga bw'ogulaba mulungi nnyo, kaloti mukozesezza ku Easter eno mufumbisa, galiki, entangawuuzi, green pepper, yellow pepper oyo mulungi nnyo muteeka mu nva lwakuba bamuseeramu. Kati ekyo ky'olaba nkirina kiguze 3,000, abalala bakitunda 3,500 ne4,000, n'abalala bakitunda 2,500 weekityo. Neteekamu ne kotimiiru n'ennyaanya ne Royco, akanzaali, asimati. Byebyo byenkozesezza okufumba enva za Easter eno. Nawe osobola obyetegereza ennaku olukulu oluddako n'obeera ng'obigula nga bw'obiraba. Yellow pepper oyo mulungi nnyo okumuteeka mu nva wamu ne kotimiiru lwakuba babiseera. Kati kotimiiru buli kamu bwe kati kabadde ka 5. Yellow pepper ali mu 2,500, 13,500 kisinziira w'omusanze. Ebyo byenkozesezza ku Easter eno byenfumbisizza. Ekisookera ddala ebintu bino mbibalaga, kikulu nnyo obeere ng'obiraba. Kati olunaku olukulu bwe lutuuka ng'olwo nga naawe obigula obeere ng'obikozesa ng'obiteeka mu nva. Ekisooka ebyo mulaba ebyo ebisinga liba ddagala, biba biyamba ofumba enva ng'ezo nga za boyiro n'obeera ng'obisuulamu. Nga bwe mujja okulaba ekigere ky'ente kye nafumbye, ngenda kiteekayo ku channel yaffe eri gye nteekako eby'okufumba eyitibwa LN256. Mugendeyo mulabe vidiyo ezo ze nteekayo ez'okufumba. N'olwekyo bw'oteekamu ebintu eby'enjawulo ng'ebyo nga jjukira kya boyiro, ekigere ekyo kiba kijja kujjanjaba ebyo by'oyagala okujjanjaba. Naddala kati nga mmwe abalumizibwa amagulu, ennyingo nga zibasumbuwa, mulina okutunuulira nnyo ekigere ky'ente. Kikulu nnyo. Bw'oba okifumba kya boyiro, gendayo ku channel yaffe eyo endala eyitibwa LN256 obeere ng'olaba enfumba gy'osobola okufumbamu ekigere ekyo. Ogenda kubeera ng'ofumbira ddala ekintu ekirungi ekigenda okuwoomera ate obeere nga wejjanjaba nga bwe nkunnyonnyodde. Kye mulina okumanya, buli bwe tugenda tukula bingi by'oba osaanidde okubeera ng'olya oba okubeera ng'owuuta ku kasupu ako. Kati ng'ekigere ekyo, ekigere ky'ente kirungi nnyo ku muntu aba akuze mu myaka. Tunuulira nnyo ekigere ekyo, kijja kuyamba. Naye bw'oba okifumba nga kya boyiro n'oteekamu ebyo ebirungo eby'enjawulo birungi nnyo. Kati nga kotimiiru, omudalasini, yellow pepper, green pepper, entangawuuzi, galiki, butungulu, bikulu nnyo obiteeka mu nva ezo ezibeera eza boyiro. N'olwekyo mbasaba mubeere nga mubyetegereza, bijja kuba bibayambira ddala bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno ky'onaava ombuuziza kyonna. WhatsApp namba yange eri 07777 887
3401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.